omukisa okujja okukyalira naye ate n'okukola omulimu gwa Mukama. Twebaze nnyo mikwano gyo naddala ababaka bootula nabo NRM mubangubireko mu ngalo. Kayondo we balikola emikwano tuli batono naye kerenda ly'omunnyo libeera limu bwe limala okusebengerera mu mazzi gatummununa ng'omunnyo ogwo. Kayondo si kayinja, Kayondo munnyo ddala. Mwebala okulonda omuntu omunnyo. Noleeta ne Honorable Afoyo Chan olaba ne mu palamenti nze okumulamusaako obulamusa. Noleeta ne Honorable Nathan Byanyima. Honorable Nathan Byanyima bwe nali nakayingira mu palamenti mubaka we NRM ye yasooka okunkwata ku mukono mu budget committee nanjigiriza ekyokukola. Nga musajja we NRM nenewuunya neŋŋamba ne mu NRM ebeerayo abantu abalungi. Ffe twakula mu byobufuzi nga tulowooza nabo NRM bonna babeera babi. Bwe twatuuka mu palamenti tusanga nga bwe tutuuka eri ensonga ze tulwanako zonna zetugatta wamu. N'olwekyo NRM aba-DP aba-FDC bonna abantu balungi bakolera kutwala Uganda mu maaso. Na bano bonna booti tutambulira wamu nga tuli wagumu bwetu tifena wamu. Kati tulina ebbanja ffena lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana kyokka kyekitugatta ekiraga nti Katonda akola mu ffe. Nate tulina ebbanja ffena lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Kakati okwagalana Sabasumba omusumba ffenna n'abatukulembedde n'abali wano mwenna okwagalana kirabo kikulu era Katonda kyatulagira okukola. Ozaala abaana bangi muno n'omuwana alyako n'akula n'atuka ewantu n'omuto najja n'afuna kaalya naye ng'era omukulu akyalina omululu era akyayagala ayongera okulya. Omuzadde kyakola mukuba engalo n'agamba leka Kayondo naye asooka alye kubanga gwe obadde olina by'okola. Leka Kayondo naye asooka aweereze. Era ffe tumanyi bulungi nti embwa yenyenya omukira. Omukira tegunyenyangako mbwa. Era ffe tumanyi nti abanyenya omukira guno mu kooti embwa nyini mukira tugimanyi. Era abantu kye basalawo ye Kayondo. Kayondo ali mu record nti oba ozaala abaana obatunuulira nti ono omwana alina kyayinza okukola ono asobola okukuuma abaana nga nvuddewo. Kayondo y'omwana omuto era akoze record mu mwaka ogumu ye musika we mukono wano. Musaana okutambula n'omubaka afaanana ng'ono kuba tekibanga nawoko. Ozaala omwana wo mulungi naye nga bw'aba ayogera akozesa sayini. Mu palamenti omulimu gwakwogera n'ofuna omulala Katonda n'amukuwa nga yayogerera ddala n'ayimirira ku nsonga nga ddala mutendeke owa Uganda Young Democrats ne Democratic Party. Omwana oyo ng'ensonga aginyweza omuweera ddala omulimu ogwo n'akola. Kayondo omulimu ffe tulina obukakafu nti omulimu ogenda gukolera ddala era abantu b'e Mukono South tulina obukakafu nti bajja kwongera okukola omulimu guno ku lwange. Era nange nga Ssaabawandiisi w'ekibiina nzize wano okubeebaza kye bansoose kutuula eri tetuli waka. Omulimu gwe njagala okukola wano kwebaza. Tetukkiriza mu nkumbi. Ebbaasi weba etambula n'etubira baleeta nkumbi n'erimawo ebbaasi n'eryoka eyitawo. Bwe tulina okutambulira wamu ffenna. Bbaasi w'eri etambula enkumbi n'etereza ensonga zonna. Kayondo ali ku nkumbi era tulowooza nti ensonga za Mukono South aziterezeza bulungi. Era ababaka bali wano, Right Honorable Speaker, mmaze okusaba Katonda manyi it's a matter of timing. Naawe ajja kikukolera.
olinnye mu ngatto n'ozijjamu bulungi n'endabanga engatto zituddemu zeezo. Era nsaba ababaka abali wano, mwenna abali wano, ne DP mugitabulemu. Olaba Mariam Honorable wanyumidde ka green, oteekamu wali Honorable Mariam ne ka green ono mu yala mukatabulemu tusobole okutambulira wamu. Uganda tujja gikikira bulungi. I am an NRM member of parliament, just like most members here are NRM members of parliament. As a parliament, parties do not divide us. We are united in the House, and we are grateful for this constituency for giving us another unifying factor in Honorable Kayondo Fred. Thank you so much for inviting us. We want to say that parties aside, we are here to serve the nation. We shall stand by you, our electorates, wherever and whenever we can. Thank you so much, Honorable. On a social note, I am a girl from northern Uganda, and I am very happy to be in central and this part of Buganda. Yondo ali trained bulungi era abakiikirira nga abantu ba Mukono South ng'omuntu omutendeki. So nabwekyo nze nga Jacqueline Amongin mbagala nnyo abantu be Mukono South era lumu nagamba kasikanfuna obudde nenfunako abantu be Mukono nja kugenda mbagambe engeri gye balonda omubaka omulungi era Mukama andeese wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era njagala basaba, nze namala emyaka 10 mu parliament, ono yakamala omwaka gumu. Bananga abantu be Mukono, nze nga mukyalo Omuganda ali wano ayambadde gomasi. Ngenda kubasaba nga nfukamidde, mbasaba mumuze mu parliament nze kankube wansi amaju basaba akalumu. 2026 Kayondo mumuzaale mu parliament muwanike engalo. Mwebale nnyo kubanga tuli mu Keleziya, mumaze kulayira era Mukama amaze kukiwulira. Mwebale nnyo, mwekubire engalo. Is a Uganda anthem of the kingdom. Natandika okwenjigiriza nange nenesetinga bulungi okuyimba. Then I started. Ekitiibwa kya Buganda kyafa. Kati weneyongera nangamba he started correcting nayefe. Tefine ekigambo ekirala fe nekanangamba kati otuuka yogero talk English. So I have got his permission to speak English, not Uganda. Naje nakola ki? For experience gye tumaze mu parliament ye tubora abantu beeranga batulonda tukola ono mwami yakajje Bukanga omulaba mwana omuto over kilometers nga 3 so nanjagadde abantu b'ekisoga oba Mukono South ebyokukyusakyusa mu bireke muwa abantu chance akole. Kayondo ye muntu gwendaba nti asobola kukola ffe tunaatera kuvaamu when the evening hours, but let him be there. The area is great. Please give him all the necessary support. Many members have talked about the parties they belong to. Certainly when we are on the other side, they don't matter so much. I'm a member of the National Resistance Movement Party, but Kayondo Fred is one of my greatest friends. And we want to assure you that as a committee and as a parliament, we will stand with him, support him to deliver on the promises he made to the people here. President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu awo nga mukubyewo nnyo, Mukama akibabalire. Naye njagala kubaako kagambo kamu kokka ke mbagamba. Naye nammwe bannamukono njagala bagamba ekigambo kimu. Kapito wammwe gwe mulina okunyweza musobole okukyusa ekifaananyi ky'ekitundu kino ye mbaka muwa parliament Kayondo Fred.
bino kambi bagambe kuba yetajja bibagamba kansooke kuba nabiwona abaana baffe ab'obuwala n'abafunye obufumbo ng'omusajja buli ddakiika kutegeeza nti ogenda kumuviira mu maka ge mugenda kwawukana naye n'aleeta ensigo z'ebijanjaalo n'aziteeka mu kasonda n'aleeta n'ensigo z'emmwanyi nazo n'aziteeka mu kasonda osimbako ki lwaki musimbako bijanjaalo kubanga tolina buwangazi wonna wakugambira nti genda kugula ebijanjaalo byokola ki oba mutegedde gye ŋŋenda mbasaba omubaka wa palamenti abakiikirira musajja mulungi nnyo temumuteekako pressure bonna abalala abaagala okujja mu bagambe balindeko kimuwe obudde obusembe emirangiro okubakolera enkulaakulana ey'omugundu egenda okutwala ekitundu mu maaso bwe munaamuleetera okulowooza nti saawa yonna avaawo agenda kusimba bijanjaalo agenda kukola bintu byakiyita mu lujja bwe munaamulaga nti muyimiridde naye agenda kuyimirira nammwe era agenda kukola ebintu ebigenda okukyusa ekifaananyi ky'ekitundu kyaffe ettafaali eddene erintwala mu bubaka bwa paliyamenti lyatandikira wano. Mbadde sisobola kudda nzekka ku ssenti bali ku ddembe ekisoga nga nina okubeera nga Yakobo eyaddayo ewa kitaawe ng'ayina banne bazze nabo. Kyekindeese ne mikwano gyange omwaka ogumu gwe naakamala mu paliyamenti bajje bayimirireko ettafaali evvuunike eryatemebwa mu bulamu bwange ku kifo ky'obubaka bwa paliyamenti we lyali nga bwe twagamba nga tukutte obukulembeze buno waliwo ekyenjawulo ekijja okulabikako wano. Tutandikidde ku bukadde 10 obwa sipiika maama tweyanzizza. Nzaani akusitula nojje mukono sauti neyanziza neyanzige. Njagala basiima nnyo okulonda obulungi ne mulonda Honorable Kayondo. Honorable Kayondo ono nze ndi wa mukisa ntuula naye ku kakiiko ka Natural Resources and Environment n'abakoliki baffe bwe bagambye. Ono Kayondo gwe mulaba yasingayo buto kweyo komiti naye amagezi gatuwa mayitirivu nnyo. Mukikubire mu ngalo. Atuwanya amagezi. Ono omusajja kiyabika yajja ng'ali mu malirivu akola nnyo ayogera nnyo atuwa amagezi komiti eyo era akola n'obuvumu kyekyo. Mwebale nnyo bannange okutoorana okulonda obulungi. Mwebale okulonda obulungi tumwesimisa nnyo tukola naye era njagala mbaweeyeggere mu Runyankole Lukiga gweno gwemwete temara kukyebera omwonyo. Don't give him one term. One term is not enough to fully utilize him. Make sure I give him more time, afune experience, akole, yongere okubaweereza ebintu byongere okutambula bulungi. Nange size basaba ne bannyabo njagala kutuukira ku nsonga njagala kubanga omwami omu bwe yali ng'anoonya ssente yagamba nti Mukama bwe naaba nkuze ompe ssente nvuge emmotoka ennene ennyo nga naye abakyala banneetoolodde mu mmotoka. Omwami oyo tiyali specific era olwaleero omwami oyo avuga bbaasi y'essomero abakyala abaana b'essomero abawala bamwetoolodde. Kaakati nze njagala kubasaba nti muganda waffe ono saagala kuyita wala ekyamazima temumagaamaga. Ffe twava ku mbeera ey'amawanga, twava ku mbeera ey'amadiini, twava ku mbeera ey'ebibiina kubanga olumu n'ebibiina bimanyi okutuwabya n'osanga omuntu nga wa NRM naye nga yakuba bukubi siyaasa n'ayogera naga kati banzise kati ngize kino nga tewali service ku ground naye ono tusisinkana anoonya bidyeri ne tukwataganira eyo. Ayitwa bakirokino nko batabarukya mwebale kuyika abusinguzi. Omulunyolo tugamba nti ensonga z'omukisiika ensonga z'amakazi bwera nkaha omukisenge omukisiika ensonga z'amakazi gwera wa ensonga z'amakazi gwera mu kisenge ensonga z'amakazi gwera wa ensonga mugikutte. Mwebale nnyo okulonda mwami Kayondo. Mwami Kayondo ono komiti ya palamenti tuliko babaka 5 abali ku ludda olwabula gavumenti
nze ndi mukyala wa FDC, Forum for Democratic Party. Naye mu parliament nga bannaffe batugambye nti bwe tubeera national leaders, eby'ebibiina tubiteeka ku bbali ne tudda nti kati abantu baffe tubasakidde tutya. Kayondo bwe situka mu nsonga z'amasannyalaze, ensonga z'amazzi, awo ye n'enkole nga babagambye afunya n'enkole n'agamba wano mpiirawo ku bantu bange ab'e Mukono South. Lwekyo mumukubire mu ngalo, ate tusaba muwongereko ku kisanja ng'ayitewo ng'anopposed, ng'ali anopposed. Abaganda baffe abali eyo ab'ebibiina ebyenjawulo bannange mumuweeyo omugisa omulala. Kino ekisanja kyakuyiga, naye ekiddako ajja kuba buli kimu nga ebintu bitambula butambuzi. Bannange akalulu k'abasomesa gamba munnakuli okumpi nti weebale kulonda. Omwongereko nakano weebale kulonda Kayondo. Ebyo bye biruma abaki oba abayaye ne bano weebali. Avudde mu wakisi njagala mbatwale mbalaga oluguudo oluva Entenjeru lwenjogerako buli lunaku ne lugenda ne lukwata empatta Ebule. Wali bwe tuba nga twasobola okuzimba bridge egatta Kayunga ku Kamuli, twakazimba bridge ennungi ennyo wano Nambigirwa eriko kilomita 2. Kyekigaana okugatta mpatta wano ne tumugatta ku Ggaba eri kilomita 1, n'oluguudo olwo ne tulukola ng'omuntu ava eno teyeetaaga kudda mu jjaamu w'e Mukono, ayita buyisi wano ng'ali Ggaba n'atuuka e Kampala. Buli lwenyimirira ku Parliament Maama Speaker, yensonga ekyamazzi mwebale nkirwanyeko ab'akakiiko go gatambula ekisoga gatuuse. Ekyamasannyalaze g'empunge mpatta n'ebitundu wano kituyambye nnyo, gafulumidde mu pulaani egenda okuddako. Naye oluguudo olwo njagala nkutwaleyo Dr. Emily Kugonza ne Maama Speaker olabe oluguudo lwenjogerako Ntenjeru Bule ne bridge eyo gye nali nsaba Abajapaani batukolere bridge eyo gatta Bule ku mpatta. Senga kaakati wano temugenda kudda Kampala, senga kati mugenda kusala busazi wali nga muli Ggaba, kubanga wano eddakiika 10 ng'oli Bule, dakiika 2 ng'otuuse Ggaba. Kale bwe munaatukolera ekyo ffe nga aba Mukono South oludda wali tugattako bugasi, niwe mwedda muzze mukola ki tubula.